Spice Diana, you're blessed. You're blessed. God blessed you. Omuyimbi Sheebah Karungi avuddeyo munnange ate wuuno akakasa kakati nno bibadde munnange ate nga bikutte vibe bisaanikidde munnange ate social media avuddeyoko n'abaakoko obubaka bw'ayogera munnange ate ku muyimbi Spice Diana so nabyo ngenda kubeera nga mbikulagako mu maaso awo wali Fikfameka era ne Spice Diana bakyekoze munnange ate mu kifo eside eno Bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi wabula kansuke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonnaba kulayikinga video ogirayikinge kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba kaakati nno munnange omuyimbi Sheebah Karungi avuddeyo mu episode ye esookedde ddala mu kanyomero ke Let's Talk About It muganda wange ku podcast ye avuddeyo n'abaako byakakasa omuyimbi Sheebah Karungi agambye nti sanyukira munnange ate omukisa gwo tolulunkanira gwa balala omuyimbi Sheebah Karungi agasseeko n'agamba nti nno buli omu alina munnange ate omukisa gwe kaakati nno obubaka buno bwendi mu kunnyonnyola bw'abadde ayogera munnange ate ku muyimbi Spice Diana akatambi kaako. Spice Diana, you're blessed. You're blessed. God blessed you. Be satisfied with your blessings. Tolunkanira z'abalala. You have your blessings. Ezange zireke because wotandika olunkanira blessings z'abalala ezizo ozeerabira ate n'otandika okuwala n'abalala. Again, jealous. It's the jealous. It goes back to jealous. And like I said, nange nazaalibwa nayo. But the more you practice to understand this is someone's timing. Waliwo agenda okukolera emyaka 10 gwe kyokoledde emyaka 2 nga yakikoledde mu myaka 2 ekyo nakyo kkiriza nabo nabo mbalabye ogambe ono laki nga yakabinze bye nabo namirira emyaka 10 abikoledde emyaka 5 olina okukkiriza acceptance that this person's favor and luck and blessing is different from yours but you also have yours. Buli omu ku nsi kuno si Spice yekka si Ava yekka Rita Dancehall Vinka Irene Tale tewali alina mukisa gwa munne buli omu omukisa gw'alina gugwe. Big up to you Winnie Nwaj by the way. Bino byonna abyogedde munnange ate ku podcast ye nkugambye nti mu episode ye esookedde ddala mu kanyomero ke Let's Talk About It bingi byayogedde bingi munnange ate byayogedde so omuyimbi Sheebah Karungi bw'atyo bw'avuddeyo n'abaako munnange ate obubaka bwakakasa munnange ate ku muyimbi munne Spice Diana kaakati nno bino agenza okubyogera nga munnange omuyimbi Winnie Nwaj yagezaako okubatabaganya era nga yeebuuza agamba nti nno naye lwaki munnange ate temukwatagana na Spice Diana Sheebah lwaki munnange ate temukwatagana so bibadde bikutte munnange ate vibe wali ku mukutu ogwa TikTok naddala bibadde bitradinga munnange ate okwetolola so nga nkongeddeyoko omuyimbi munnange ate Spice Diana yabaddekoko munnange ate mu kifo ekimu omukyala yabadde happy yabadde yeyagala munnange ate okamalako obumazi. Nga bw'ogezaako okulaba ng'ali mu kutwaliriza munnange ate ku kadde ke so nga ate ku side y'emu mu kifo era kye baabaddemu Spice Diana kw'ossa ate ne Fikfameka bataddeyoko ebifaananyi muganda wange wali bupozi bubadde kiriya nnyo Spice Diana ng'ali ne Fikfameka ino nengeddekoko ne ku muyimbi munnange ate Winnie Nwaj kw'ossa ate ne Kalole Kasiita mu kifaananyi nga bw'ogezaako munnange ate okiraba wali wonna kyatambwidde ddala munnange ate bulungi nnyo jjukira nti nno baabadde munnange ate mu movie night babadde munnange ate mu ka movie night wali wonna kyatambwidde ddala munnange ate bulungi nnyo ky'olina okukola ku subscribinga ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update yonna etambula munnange ate ku ba celebrity bo kasita obeera ng'osubscribinze.